ya musibe mutyo abaliko ze Ismail Gumire ati abasinga mwalabye akatambi eggulo aka Prime Minister wa Bungereza wa Great Britain Boris Johnson yalangiridde nti bagenda kabasaira musikazo basindika e Rwanda kangateko kawulire ndoke nkomongo nyonyole kyendowooza kitegeeza ki ku mwana w'omuddugavu ne mu politics na buli kimu ne security. So from today, our new migration and economic development partnership will mean that anyone entering the UK illegally, as well as those who have arrived illegally since January the 1st, may now be relocated to Rwanda. This innovative approach, driven by our shared humanitarian impulse and made possible by Brexit freedoms, will provide safe and legal routes for asylum while disrupting the business model of the gangs. Okawulidde kakati ekintu ekyo kibi nnyo eri omuddugavu omwana w'omuddugavu omuntu apanga obulamu. Ekintu ekyo nno nze nkiramu ebintu nga bibiri oba bisatu. Ekisookera ddala security yaffe e Africa mu East Africa kubanga bwe bateeka e Rwanda East Africa abantu abajja basayira musikazi bava mu nsi ez'enjawulo. Buuza abantu abalinga mu nsi tugeze Dubai babeera n'abantu abava mu nsi ezibaddemu entalo Syria wakiyawo kiwo kyonna gye muli entalo mu Bawarabu. Si bantu bangu bakubeera nabo balina kalicha yanjawulo ate basayira musikazi sebo naddala Abazungu Bawarabu bakibalina olugezigezi abaagala bamuyambe buli kimu. Kitaza bajja mu nsi tobasuubira kujja bagenda kujja Rwanda bakole. Economy ye Rwanda nalimba ddeyo ngimanyi. They are not people bagenda okugenda bagambe nti batandika okukola. Omwana omuddugavu abadde apanga okuyira mu asayira mu kuyingira mu nsi ng'akibona nti bwe ntuuka mu nsi nja kubeera ku asayiramu mpange nfune empapula gavumenti zibadde ziweerera abantu mu Europe zibaweerera zibawa obuyambi olina oba n'asoma oba n'akola n'ava mu bulamu. Naye kati abantu abagenda okugenda ng'Ewanda kimanye nti gavumenti bwe nabanga eweereza ssente tugeze nti buli wiiki oba buli mwezi bakuweza $, tugeze 5 oba 4 oba 5 oba 4 whatever oba euro oba pounds. Zizo kuba nyinyi nezina level ko zikutwala nti obo onogaggawala ogenda kubeera ku ekyo ono oyagala okusoma ojja kugenda okusoma mu masomero ge Rwanda Smile University. So kati abantu abajja tuka ekiseera bega tubakyafugika ekyo kye neyaliikirira okitegeera. Ekyokubiri abazungu bano bayinza okubanga tulina kyeraliikirira muno omuntu atali UK. Abazungu bayinza okuba plan yabwe kuba lwaki ngambye nti Denmark gavumenti yabadde yatandika ddo kikola babaye batwala Kenya kati n'ensi endala zijja kukiyiiya. Kati batandika okubanga abatwegobeddeko dda abadde obujja kwato kyalina buyinza genda mu nsi y'Abazungu lwogendayo bw'otuukayo nga bakuzza Rwanda ovudde Cameroon genda e Rwanda kati Rwanda obeera emyaka emeka bayinza okukuyambira emyaka nga gye bagamba kwa asayira mbweto bebeera bakuyambira ebbanga ne bagamba nti kati epapula biganya okuyitamu ne bagala linnyodde ewamu oba beera e Rwanda oba okitegeera. So gavumenti y'e Rwanda yakikkiriza mu mutima mulungi nagwa kukola ssente ze bwe ndowooza but kiyinza okubeera ekizibu eri security yaffe mu kitundu kuba abantu bajja kukakkana abamu nga bagenze Uganda kubanga tuli mu East African Community okusala boda baka bakkirizibwa. So nze nkirabamu obuzibu then naffe omwana omuddugavu nti chances zaffe zitandise okukendeera omuntu atafunanga mpapula ali bubi mu nsi z'Abazungu era tulina okwefaako. Yazifuna oli fine naye atandazifuna n'abadde asuubira okutambula kati buli kintu kizibu onoogenda ate n'olimbanga ki. Abadde tamanyi alaba video eno bannayuganda basinga okugenda mu nsi za Europe basinga bagendera ku asayiramu. Oli atuukayo bw'atuukayo n'asaba asayiramu. Asaba asayiramu ebiddirira it is very easy. It's not easy by the way, it's not a walk in the park but still osobola okuyitawo kubanga n'ebbanga ly'omala nti bannakuwa mpapula era osigala osobola okwebezaawo. Naye omuntu yadde ayogerawo n'agamba nti ye olw'okuba bagambye illegal nawuli ekigambo illegal nti bagamba illegal immigrant ne mubuuza immigrant kyali legal. Immigrant yenna oba asayira musiika ogenda mu makubo matuufu naye ofuuka illegal kubanga oba olemera mu nsi n'ogamba simanye ne waffe bankola bwe bati oba okitegeera buuza okuba politika asayira musiika oba bisiyaga whatever naye ekikufuula illegal kwe kubanga bakukkiriza asayiramuyo. Kati process eyo gy'obadde obeerawo ng'olinda okubeera legal egenda kuba eri cut short olwonagira nga bakutikka bakuteeka e Rwanda. Kitegeera e Rwanda baddeme n'okwerabira ne bagala ssente zaabuze tuba tubasuubira obbawanga 5 genda bbawanga 2 kasaba nga bafunidde ennyumba okusula e Rwanda era gavumenti ejja zifuna kuba Rwanda ye genafunamu ssente ejja kuzimbanga amayumba oba biki. So omwana omuddugavu mbadde nkola kano video embeera si nnungi tulina okusaba ennyo kakati abazungu bagenda kukola ekyo kubanga it is the easiest. Mu Africa cost of living eri cheap
bwe bakuteekeyo bakimanyi bulungi tosobola kumala emyaka 2 ng'okyaliyo era omala tugalugawaye kanzire waffe oba ku bigere oba ki. So ebyo nze Ismail Gumire mubeere bulungi naye ekiro kyo kitegeeza abali batakitegedde nti si kirungi nnyo yadde n'akamode nabadde nkipostinga nga ndi mulwali but I know it is very bad. It's very bad kubanga mukimanyi Africa waffe waliyo obuzibu ate mpozi nekyekyanebedde bagamba nti abazungu bankwe ensi zonna zonna ezirimu entalo ziraba be baleeta entalo kati abantu bamaze okutukolekamu entalo kati baagala bakasukira mu Africa era Africa balinga baagala kuddamu kati ate nayo giwamba bupya kuba singa batwalayo abantu abo bonna oza ki ekinaddirira bonto tebafugika buuza omuntu abamanyi abawarabu bakyabo sima bapataani bikyabo bazibu bakufuga ate bamanyi baagala nnyo bizinensi ebyenjaga kutta bantu bintu byabwe babisobola kati just imagine mu myaka nga 10 nga buli nsi badde bagisindikamu abantu abo babeera entalo Syria Afghanistan ibeere onombuulira after 10 years ekinabeerawo. Nze Ismail Gumire, subscribe, share this video. Beera bulungi, bye bye.